Ab'ebyokwerinda basiibye beebulunguludde ekibuga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo okukakasa nti bannayuganda tebakosebwa mbeera ebaddewo abavubuka bwe babadde beekalakaasa nga bavumirira enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti n'okusingira ddala mu babaka ba paalamenti. Ku nguudo okuli olwa Namirembe, Nakivubo, Ben Kiwanuka wamu n'awalala bakira abasirikale beetala okukira Namutale Omunyage Kente nga ne Kabangari zirabiddwako nga zeetala era ng'abamu ku basuubuzi bawaliriziddwa okuyingira mu maduuka gaabwe ne mu bizimbe munda. Wabula embeera eno terobedde basuubuzi kuggulawo maduuka gaabwe wadde ng'omuwendo gw'abantu gubadde mutono nnyo mu kibuga nga yo ku Arua Park wabaddewo okusika omugwa wakati wa poliisi n'abavubuka ababadde bakutte ebipande nga bwe beetooloola enguudo. Kyokka bano poliisi basinzizza amaanyi ne bawalawala okutuuka ku poliisi ya Arua Park ng'eno gye baggiddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi ne batwalibwa ku poliisi ya CPS wabula bagenze bawera nti si baakuva ku mulamwa. Bwe gutyo bwe gubadde ne ku luguudo lwa Nassa ng'eno naye abavubuka abakulembeddwamu David Musiri yali yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Makindye West beezobye ne poliisi wakati mu kusaakaanya nga bwe baagala obwenkanya kw'abo abazze basongwamu ennwe nti beenyigira mu buli bw'enguzi. Z'enguudo ezoolekera ku paalamenti ziggaddwa ekitaataaganyizza abazikozesa nga mmotoka ezisinga bakira zisooka kwazibwa olwo ne zikkirizibwa okweyongerayo. Abamu ku bannakampala boogedde ku mbeera eno gye bagamba nti ebafiirizza nnyo olw'obutakola nga basabye Pulezidenti Museveni okwongera amaanyi mu kulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga bufiiriza eggwanga. Ebitusaze bakatebe twandivuze nga abayingi bajja mu kibuga batya kujja soka turwaliro rwosirwe rw'amaanyi ruryawo rutusaze nengo bamobiri kuba ogende ebbali eyo laba bikukosa engeri gy'oba okusipendingamu ssente n'okola emitwalo 5 ogenda okumaliza okugulako ebintu ng'osigaze 13,000 kati abo biba bikukosa pozi ng'ogenda kuba muddu paka lw'olifa kola kulya kusasula nnyumba kola kulya kusasula nnyumba na kubeerawo biba bikosa. Wetwogerera nga abasirikale bakyalawuna enguudo zonna mu kibuga Kampala okukakasa nti obwegugu ng'ekika kino tebuddamu. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.